November ne December gibere myezi gyo. November ne December gyemu obugagga obw'ensibo. Eyagwa Mukama akuyimuse. Eyagwa Mukama akuyimuse. Eyagwa Mukama akuyimuse. Amafuta g'otoola ekiro kino gakuggulirawo enzigi. Indeed, osuze ekiro kiramba mu maaso ga Mukama. Katonda tasobola butalaba, tasobola butawulira. Akuviireyo. In Jesus' mighty name. Amina. Today before byaffe mpola mpola tugenda kusinza Mukama mu ddakiika zino ezisembayo n'ebyo byatuwadde. Dda mu kifo kyo teekateeka ekimu ky'ekkumi, teekateeka ekiweebwayo. Mukama atuwadde night prayer ndowooza ekyasinza obulungi. Night prayer endala ya Lwakutaano olujja kubanga ennaku 14 teziriimu break yonna. Amafuta g'abantu bano mugansembereze. Essaala yo enoze. Nzikirizanga buli muntu essaala gy'asabye awulira twaliwo kibulako. Webale Yesu. Webale Yesu. Amaze okutula mu kifo kyo ng'oyagala ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwa, oyina ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwa oyagala bbaasa, wanika omukono ba Asha bakoleko. Eno z'amasaka tweyanziza. N'omwana atuwadde emitwalo 10. Omuvubuka muto. How old are you? 20. Okoze 20. Otambuza gwa 2. Gyaweze ginatera kuwera. Ginatera okuwera. Nkulabye. Wangi? Okuva mu njiri ya Musumba Bujjingo. Nava mu kyalo waffe Busoga. Kati nakola omulimu ogwange nkozesa. Nina abakozi nga 5 kati. Nina bekare kati etandise. Nfumba byakulya. Actually I'm a chef. Nfumba ebyokulya. Saabisoma naye nabiyiga buyizi bwentyo mpola mpola. Naye Katonda ampadde omukisa nti buli kyenteekawo bakigulirawo kitambulirawo, ne wentandika butandisi bwenti kitambulirawo. Ne bampita Bujjingo eri. Ati omutabani wa Bujjingo kakati eri bampita mulokola, abamu bantuuma, abamu pasita. Kakati nebaza Katonda nti yampa n'erinnya eppya. Mu myezi 6 nina bizinesi etansaanira. Nebaza Mukama Katonda era nagamba nti Mukama ng'ogimpadde era ng'onyimusiiza. Kye nasabanga ekirooto nga nva ku ssomero. Covid we yajja bw'ati nagamba kantandika ogoba ekirooto kyange paka nga nfuse director. Era lumu ndinoobeera ne bekare y'amaanyi, ndinoobeera ngawe ne hotelo nagitandika. Musumba wangamba genda olabe omukono gwa Mukama. Naggulawo abantu bali emmere bagigula, chapati zitambula, donati zitambula, amandazi gatambula. Nebaza Katonda nti ne order za keki bazimpa. Mukama mwebaza ku myaka gyange abimpadde, ekyo ekitiibwa kimuddire. Toddange emabega mu linnya erya Yesu. N'abavubuka abalala bawulidde obujulizi obwo Katonda abatandike. Ekituufu kiri nti abavubuka b'e Uganda beetaaga kubabuulira kigambo, beetaaga mukono gwa Mukama. Kapito asobolera ddala okulabika. Mukama aggulewo enzigi. Tweyanziza. Sharida ali Saudi agala bamugatte mu bantu 10 aweereza emitwalo gye 10 egiyiseemu n'2,000 zabadde zakujjayo. Mukama akuwa omukisa bale kubeera mwesigwa. Ogenda mu bibuuzo bya P7. Mukama akuwa obubonero obulungi. Amiina. Ko Businje Daphne ali Saudi aweereza emitwalo gye 10 ali ku bantu 10. Koni n'atukunda. Mukama akole bulungi mu linnya lya Yesu. Nsaba musigaleyo kubanga tugenda kuzikima awo we muli. Ono Naula Susan yeyama Mukama n'amugamba bemanja bwe bansasula ndikuwaayo ku lw'okuŋŋaana lwe basaka aleese emitwalo 10 ba Susan tebalimba. Amiina.
Mukama akole bulungi Suzani. Gwe Suzani abeera wa? Suzani we Kololo bas. Meba tubabeera mu kibuga. Suzani Makula gwe twenayo gobanja oleete kusendeza Kololo. Obanja bali awo kumbi basasule sente. Kale ayina ekimu ky'ekumi oba ekiweebwayo ng'oyagala ebbaasa waniko omukono bakuwa ebbaasa. Nebaza Mukama nti eno kyakiteba mbyakuyayanira sente. Saavisi eno yakatandikidde ng'omusana gwaka. Ekirabo tukijjayo ng'obudde bugenda kukya. Kasita tukakasa nti ekya Mukama tukikoze perfectly. Mumaze okuteekateeka tithes. Kale buli alina ekimu ky'ekumi yimirira. Buli alina ekimu eky'ekumi yimirira kiwanike waggulu. Buli alina ekimu eky'ekumi yimirira kiwanike waggulu. Bw'oba osudde essimu yo nga ya ayiteero. Kasimu katonotono. Ka ayiteero. Sikyajjukira bwe baziggula. Balanyala giggula ndabe bwe mulimu enamba gyenda. Bw'oba olina akasimu kaka ayiteero akatonotono. Banabo wano balokole bakalonda ne bakaleeta. Kako. Basi. Kiwedde. Bizinesi zijjiraawo. Kale yimuka n'ekimu ky'ekumi kiwanike waggulu. Buli alina ekimu ky'ekumi yimuka tokiwaayo ng'otudde kiwanike waggulu. Saba bye weetaaga. Saba bye weetaaga tukkirize Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Abaana bo baleese ekimu ky'ekumi okuva mu mirimu gyabwe. Tulangirira mu linnya erya Yesu obwongero bakwasa ebisumuluzo. Bakwasa ebisumuluzo by'obugagga obadde bukwekeddwa. Nsabira abali wano n'abatali wano nga baamala dde okubayo ekimu ky'ekumi. Bawe byonna biwasuubiza. Sabira buli asuze mu kiro kino omugaggawalize ddala atuuke ku ddala ly'okubayo ekimu ky'ekumi ng'akiwaayo ng'akisanyukira. Sabira bano abayimusse buli kye basaba taata kibakolere mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Sigala ng'oyimiridde. Sigala ng'oyimiridde wonna w'oli. Bakutuukeko. Olw'omukaaga luno olwatuuse dda nkomawo mulankyawa olw'abo abatasobodde kusula mu night prayer abazuukuse dda abali mayumba gabwe abeeteekateeka ogenda ku mirimu tuyina lankyawa olwaleero yakwanointinga tukyasaba Mukama atuwa ebisumuluzo tweyama ennaku 14 nga lankyawa mweziri Friday nga mweziri Saturday nga mweziri Saturday ejja tujja kusula mu night prayer ku Friday ejja ku Saturday ku makya tugenda okubatiza tukomewo tukolera nkyawa. Waliwo omulala asudde ayiteero nga muzisuula nnyo muzigula ntono. Nkamazeewo Katonda jangu olonda obusigadde. Funa engeri gy'obugattagatta. Nannyini ka ayiteera akalala akatono wano kagudde ne ono ayina ajja katereeza. Be balina bwe butyo. Jyayo ekirabo kyo gwe nannyini ka ayiteero kali bakakuwa katereeza omusajja alemera kumenyeka. Katera okugwa. Nsanyuka nnyo abaana abato nga mbalaba musula mu maaso ga Mukama. Sunday service egenda kubeera y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Sunday service tuyise n'abagenyi abalala abaagala soroti abagiganyirwamu bangi abagenda okujja baselebrating naffe. Keeke yawedde dde okukola naye eky'omukisa omulungi tuli mu kisiibo. Ojja kugisiba mu kaveero genda naye waka. Baliwo abagandi wadde keeke yawedde nga nsiba nja kutwala eyange mu kaveera.
So Sunday service egenda kuba mu maanyi. Twagala kwebaza Mukama nti atuwadde favor. Omwami Michael Toyota Kaguta amanyiddwa nga chairman ne team chairman beyamyedde okujja okusaba naffe olunaku lwa Sunday wano. Zikube gwosazewo zikuba. So team chairman naffe tujetegekedde. Bakyalanga nga tusiiba. Kijja tuyambako. Naye ate ffe twagala bakyaliranga ekisiibo kiwedde. Bo be balina okujja nga tuli mu kisiibo. Omwami Frank Gashoma naye twakonfaminze tujja basendasenda abamu abatali balokole paka ne balirokoka. Kubanga batwagala. Mikwano gyaffe. So era bitambula bisatulatinga ku social media. Team chairman bali mu kwekolamu omulimu. Bonna bagenda kusaba naffe kubanga soloti munnyo. So soloti emyaka 8 kamini pate twakalidde ne staff ya soloti. Twakasibulukukiddeko. So Sunday eno jangu tujagulise wamu gwagamba ndi soloti njagala nnyo. Jangu tujagulise wamu emyaka 8 ate Mukama atuwe ekisa tuwangale tujaguze n'emyaka 9 nga tuli wamu. Naye amawulire amalungi gennina Soloti Media egenda kufuuka TV ya Africa yonna. Ate efuuke TV y'ensi yonna. Yo twagitandikako dda okugigabanyamu Oluzungu n'Oluganda. Luzungu n'Oluganda. So gye tulaga tulabayo. Ate nga gye bujja omwaka nga 1.5 oba 2 ejja kuba eri wano kubanga tugenda kuzimba Pentagon nga buli kimu kibeera ku Pentagon. Aliwo agamba Pentagon yaffe eyanguweko. Tunatera okusaba okulula kampeni gye tuteekateeka ku mulundi guno gwokka. Sente tugenda zimalayo. Nzikiriza nti omwaka ogujja okutuuka mwezi gw'omusanvu tujja kunoonya bwe tusabira wano batandika okuzimba. Nolwekyo ebula emyezi mitono tebula mwaka. Tekyawera mwaka tutandika okuzimba. Ekirooto kyaffe kyali kigamba nti 2023 Desemba tuliba tuyingidde. Naye twafuna ebitutaataganya naye tebyasobola kututta. Ekitakumalawo okimalawo. Ati mu buli ngeri yonna kano ketugolokose Sitaani tana kyatugamba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Zikubira waggulu w'omutwe gwo. So tugenda kuddamu massive campaign. Namala okwogera n'abazimba ne mbagamba nti July 2023 July nga lumu ebyuma ebisima ono bitandika okusima. Kanisa etandika okuzimbibwa. Parking etandika okuzimbibwa. Gamba amina. So mu birowoozo byange ndi mu kunoonya tunagira tusabirawa. Naye ne bwe tunaabulwa bwe tusabira tujja kusabira ku Soloti wangi ku radio ku TV Kololo mwagulayo. Bwe mwali oluli mwawulira bagamba nti babawaddeyo. Mwagala kutwalayo lanchawa Sunday service. Sunday service. Muwanike emikono mukisabire. Bwe banaaba bazimba wano mugambye mwagala kusabira wa. Ono no tamanyi nti nakivubo muggale. Waliwo angambye nti nakivubo tannaba taata. Wamma muwanike emikono buli omu asabe tuwulire. Nga batandise okusima omusingi tusabire wa.
Yesu tugabirire mu byonna in Jesus name. Tebasobola tuwaayo buli lunaku naye ndowooza Sundays basobola otuwa kololo. Naye nga mwogedde nnyo nga tetunana kye twasobeyeeyo. Tebaatusookeyo Sunday ne bagitwala. Sunday baba n'agitwala tunaasabiranga mu luguudo. But anyway, musabe nnyo buli muntu asaba, buli ayagala house of prayer mu buli ngeri yonna kye nasuubiza abakontrakita, kye neesuubiza, kye nasabye Katonda, kye mbasuubiza kituukirire mu Gw'omusanvu nga lumu ebyuma biweetiye bitandike, ate byombi bisitukira wamu. Church esitukira wamu ne parking. Omwaka 2024 Desemba nga 31 gusange nga kyaki yaffe ewedde. Kati Sitaani ne bwabiwulira bye tupanga takyalina kyakkola, tannakyatugamba. Jayo ekirabo kyo tukkirize Mukama. Jayo ekirabo kyo wonna w'oli. Enjiri Mukama ze yaŋŋamba tuzibuulidde. Yaŋŋamba mukolere enkuŋŋaana 7 ebisigadde mimulekere. Enkuŋŋaana 7, olukuŋŋaana namba 6 lubulako ennaku ntono. Olwaleero ziri 6. Olwaleero ziri mmeka? 5. Twayongerera mu 5. Ebula 2. Ebula 19. Ebula 19 tuyingire Masaka. Olukuŋŋaana namba 6 nalwo tulukole. Tusigaze olukuŋŋaana namba 7 olunaabeera ku Kanani nga 31. Bwe tuzimala ezo, Mukama yaŋŋamba nti ebisigadde mbimulekere, yamanyi bw'agenda otuwa ssente, naye omwaka ogujja mu Gw'omusanvu nga lumu beera ng'osimba eviivi ng'okisaba. Tetujja kuddamu kuŋŋaana wano, tuliddamu okuŋŋaana wano nga Pentagon yewedde. Kale jjayo ekirabo kyo. Kona kunebawo mugambe leka kuleekaanya musajja, jjayo ekirabo wedda ayogera. Mukoneko oyo alina byeyebisebise bimusumululeko nkulagidde. Kale alina ekirabo n'atalina kirabo wanika. Alina ekirabo n'atalina kirabo wanika. Nsabira emikono egibadde emikalu kikome kiro kya leero. Nsabira awaddeyo ngolooza nti owaddeyo kitono. Katonda akugaggawaze mu linnya erya Yesu. Omukono ogulimu ekirabo gusigale waggulu. Akole ebikulu Yesu. Bangi ababadde babuuza Pentagon eneetandika ddi n'ennaku z'omwezi nzibo wadde ezisima omusingi. Akyalina ekirabo kiwanike bakirabe. Abaana baffe abali e Saudi mwebale kuweereza ssente za lukuŋŋaana lw'e Masaka. Katonda abakole bulungi mu linnya erya Yesu. K'obusinge Sharida. Yebale Mukama. Nsanyuse nnyo okulaba omwana agenda okuweza emyaka 2 ng'alina abakozi 5. Olina ky'osobola okukola Mukama bw'akukwasa ebisumuluzo. Kiŋŋambire neba nti olina ky'osobola okukola Mukama bw'akukwasa ebisumuluzo. Generation eno egenda goba obwavu mu bika.
aliwo agamba nze ngenda okugobera ddala obwavu mu kika kyewaffe. Aliwo agamba nze ngenda okugobera ddala obwavu mu kika kyewaffe. Katonda akwasa ebisumuluzo mu linnya erya Yesu. Okay, Masaka nga bw'asembedde waliwo ababadde bajja ne baga nti mulindeeko ez'Amasaka tugenda zibagirako awo. Jjayo ky'owulira ku mutima gwo nga kikugwanidde okuwaayo ku lw'Amasaka, tukiweeyo mu linnya erya Yesu. Jjayo ky'owulira nga kikugwanidde okuwaayo ku lw'olukuŋŋaana lw'e Masaka, lubulako ennaku 19. Zonna nga Mukama bw'azaazikola nalwo agenda kulukola. Olukuŋŋaana lw'e Masaka lubulako ennaku 19. Ayayayaya. Lusembedde. Bannamasaka bo batwesunze. Naffe tubeesunze. Ekisaawo bakinaamala simanyi kubanga abamu bagenda kuva Tanzania. Abantu beetegese bagamba ke twasembedde awo. Ab'e Kooki, Raakayiwa, Lwengo. Abantu bonna beetegese. Kyokka n'ab'e Kampala temusaasira. Namwe mugamba tugenda Masaka. Aliwo agamba nti Masaka tajja nze kunsuba. Katonda wange. Ffe tuli banywevu mu Kristo Yesu. Kale alina ez'e Masaka n'atalina, wanika tusabe Katonda. Omukono ogulimu ez'e Masaka n'ogutalinaawo, wanika tusabe Katonda. Tusabira abali ebweru, abatuwa contributions eza buli ngeri, abali mawanga ag'enjawulo, Mukama bawo omukisa. Nsabira mmwe mwenna abali wano, abayimusiza emikono, Katonda akugabirire, Katonda akukole bulungi. Gwabadde talina Mukama akuwe ofune, osigazeeko ate oweeyo. Gwabadde alina Mukama akwongere, oweeyo paka nga tugamba nti ez'e Masaka ziweddeyo mu linnya erya Yesu. Omukono ogulimu ez'e Masaka gulekeyo waggulu. Omukono ogulimu ez'e Masaka sigala ng'oguwanise. Wanika bulungi omukono ogulimu ez'e Masaka. Bagundi mbasabira Katonda abawo omukisa kubanga mwazzenga n'ebire temubirabako nga weather erabika nzibu nnyo. Bangi abandisuze wano naffe bagambe enkuba eteeka okutonya. Etonyeeyo mwebala okuyitawo. Newasigadde Mukama abayiseewo. Zikubire waggulu mugambe Mukama newasigadde ompiseewo. Nga bw'owagguza n'ojja nga weather mbi, nsaba era bw'atyo Mukama akkubire ekkubo otuuka awo wabadde waagaana. Akuwe ebisumuluzo Mukama mu linnya erya Yesu. Muwaguza buwaguza. Naye embeera si ebadde ey'okusaaga. Ona awaddeyo engatto mpya. Eno ebeera ya kivubuka. Wanki? Yange? Nze muvubuka ennyo. Agireese jangu wano. Agireese komawo. Kyesitegedde yange oba ogimpadde enjigabe ogireetedde nze neweddireyo. Nze mbadde manyi nti aleese lunga.
mbale manyi nti aleese lunga tosuba night play eddako gyenja okwambala. Ana mu bbiri oba entuuka. Susan aleeta eyo mu kifo ky'okundeetera engatta atwagala ne ke bampaddeho katwale. Abavubuka nga muli bazibu. Ne kakanvasa akamu kenfunye nako era okatwale. Haleluya. Mbuulire. Esemba bule mwakola God's Army. Esemba bule balaba wano waliwo abavubuka ba God's Army. Nabo ne bakola God's Army esemba bule. Kati kano mukakola mutya. Obukubisiza lero nga bakusiba mu kiwato ku mutwe. Oyagala kola uniform mu kitengi. Gwe leadinga ba youth mu church. Church bagiyita batya? Sign of what? The dove. Sign of the dove. Yes. Semba bule. Ngenda kuwa bana abana bakuwerekereko. Olabi kugenda kuba leruye yamanyo yabyo muzindalo gwange. Sikugana kwogerako. Kiriza nkukwatira akazindalo. Ate yawula leruya ne okwogerako. Oyagala kuba leruye oba oyagala kwogerako? Na leruya oyagala gikuba kubanga owangudde. Mumpa akazindalo. Yebazibwe amanyanze tagayiwa Clinton nvira semba bule naye nebaza Mukama olwaleero twatandika chachi 2:18 zalina kunya gwa 11. Haleluya. Kati leero natandika kwaya nga bagiyita God's Army na ulire eno waliyo God's Army wano nengamba neno nyino giyita God's Army. Na yero natandika God's Army abantu ne boogera ne bagamba otandise God's Army ne wabujingo jeri ati gwe uniform onagijjawo jona yambaza aba ngadala sina yade n'ekikumi nga tewali kyenyina nga banvuma buli lunaku n'ennaku zino nga banvuma nga bagamba akasajja kokaagala ye kakumanyi kali kakulabyeko ngamba ne bwaba tamanyi naye Katonda akoze eki amanyi naye kyamazima nebaza Mukama uniform ewedde ddala nyimiridde naawe wano mu maaso go kitiibwa nkidiza Mukama. Haleluya. Kati waliwo church zembadde ntambulamu nga tuweereza n'abavubuka n'abaweereza n'abavubuka balinga mu 6 naye bambe ekyamazima nga siyina sente zibagulira uniform nensingayo kasooli wange ne bampaki akasente ngule uniform kubanga waliwo gye twagala okgenda abalala balina uniform buli lwengenda banjereka mumanyi okuyimba mumanyi okuzina naye bambe uniform temuyina nga bagamba olemera ku bujingo kiki kyoyina kali kyesitegeera
eno liboni nga bwenjisibe mugenda ojjukola eragawa mugigenda jjukola mutya etwambaliremu nga bwemugenda okikola. Engeri nkagala bwe nti kafiitingawo baganda bange oba tukakole bwe tuti tukaleke wano awo. Yesu yeebazibwe. Abooluganda nsanyuse nnyo olwaleero mpangudde nga 4 era nga tuweza gyennyini emyaka 4 Mukama n'ampanguza. Mwatandika muweza emyaka 4 olwaleero ziri 4 naye Mukama akola binene. Abooluganda Bujjingo nkulemeddeko nnyo era waliwo bingi abantu banvumye ku lulwo, naye ate ekyamaanyi ky'oyina ku kyalo bavuma akasajja gwe nange ne banvuma, naye ate bwe bakwatibwa emizimu ebyokoola byewaabwe bayitanze ate ne bigenda. zikubira Yesu waggulu zinoge. Waliwo byoboogera nengamba naye Katonda wa Bujjingo nyamba ono omwana ono olumu obwana bumpamira bambe nga bulwadde bukutwe byewaabwe naye nze nembigumira. Naye Bujjingo nkozeemu omulimu, onkozeemu omulimu. Banvuma buli lunaku naye nendemerako. Kati ekyalo kyewaffe bw'otuukamu osanga kalediyoko ko ke bakwata Soloti TV. Kati nakola ekibanda kya firimu n'emipiira nakakiteekawo, naye essaawa bwe ziwera ssaawa 8 awo si bw'otandika lanca ku TV. Nfulumya muzindaalo etawuni yonna newulira naye nga siyina, naye ngezaako nenjiya kati bw'oba otaddemu enjiri bayingirira basasula. Awo enjiri awo teri kusasula. N'essaawa bwe tuba mu mupiira nga bali mu kulaba mupiira nga guwumuddemu, kati ndeetagwe nenteekako nga nkufunye. Kati awo abatamivu ababeeramu ne bagamba naye akasajja ako kwogera amazima kabuulira. Awo nze nenvimba nengamba kyekyo, naye musajja gwe nsaba owangaale. Kati uniform oziguze sente mmeka? Uniform byonna bimazeeko $16,000. Kati nze nkuwadde ya 5. Webale Yesu, webale omuwonya, webale Mukama. Guwasingidde kasooli wa mukulu. Abali ekigaaga mukiwulire kino Bujjingo mpadde 5. Laba endala zijja 5 mu 5. Eryo 10 aga 2 aga 3 amina aga 4 amina aga 5 amina. Genda bakuddize ennimiro ye y'akasooli bagenda jiza naye musumba chenja musumba kyensaba kiri kimu. Godizame yange njagala gireeta kende kamba naye nga siyina kyakingangamba wano mbaleeta wanga tebamanyi musumba tamanyi nga baagala bayindeko. Kati tukutegedde naye musumba nkusaba mazima nga 11 tubadde twagala kujema naye kusaba wakiri bampeyo oluyimba lumu kwayanjireete yonna baje wano balabikeko wano nabo bewaffe babalabe ku TV. Ekanisa yonna nteekamu omuzindalo mu church nga mulanch nga evening glory. Kati waliwo lwe bajja nga olumu bako nga tewali agenda kubulira nga nze mubulizi nembagamba leero sigenda kubulira mutulawo mbateerewo enjiri ya Bujjingo. Nziyina ku flasha nteekako enjiri netandika okutendereza olumu nenkuteekako banange otendereza. Waliwo oluyimba lwotendereza luno oluyimba kandukugamba. Waliwo oluyimba lwotendereza ekibuga silumanyi kibuga bugasha kibe nawe moyo wawe silumanyi bulungi notezaako nalayira sindibi. Ezo ennyimba zinkabya musajja gwoli sitete naye musumba wangaala kiboni kya mugasha kibonaale maya wawere nanakulindainda. Kati sabo temubula kyemusaawo. Bannayuganda bagenda wala ambakinga n'okumbakinga ku luyimba lwatamanyi. Kinyumira naye musumba
nsaba onzikirize nga 11 abaana bange bayimirireko wano n'ekkanisa yonna ebeereko eyo ewaffe ng'embo alabo 11 olwaddi Desemba. Nsaba busabi lulibeera lwaki olwati eriba Sande nze nalubala dda naye godi zambe manyembe erinnyeko wano mbadde njagala na muno abaana bangambye mbu mbafunireyo omutendesi w'amazina omulungi wano nalabyeko wano omwana naye bambe muyinza ogamba nti njagala muwala azina bulungi mbadde njagala ntendekere ku baana abo abatendeke bulungi bangamba mbafunire omuwala abasinga mu bawala mbabatendeke bulungi bazine bulungi mazima eno kyaki yaffeyo njagala tugikuweereza oba kale mugende mukola omulimu gwa Katonda musumba nzikiriza nga 11 ebya 11 tujja kulaba otatiina amina naye Mukama akuwangaaze akumpeera emyaka akuwa emyaka kyekisinga kansala pase wewaffe Bujjingo twajja wano babiri nongamba nti ddala nange Bujjingo nkuteko nanfukako amafuta Bujjingo yono tasosola mu bantu mazima waliwo abasumba abalala nawulira mbu baveeko toyinza kumutuukirira bavereke naye kambabulire kino nkomyawo musumba Bujjingo namulootanga nfukako amafuta kati nenziramu nendoota musumba Jackson Senyonga ng'ayina manja aganfukako naye emabega nga waliyo omutwe gw'eggundi gw'ekinyonyi nga guli emabega nenebuuza kino n'omusajja tali sitedde ono naye gwe wanfukako amafuta nengamba weebale nongamba mbugenda olaba omukono gwa Mukama naye wangaala ebyo bemulidde si bya Bujjingo newankubadde ekituuti kino tubikozeeko disclaimer ndayira mu maaso ga Mukama ndi wano katuuti nalaba mu mabega we omutwe gw'ekinyonyi nenebuuza kino katofaayo mpa ku mafuta ekirooto katukituukirize tugawadde Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo agapakiremu amaanyi mu linnya erya Yesu. Yesu yagamba nti ennimiro nnene naye abakozi batono. Nsaba Katonda akugatte ku baweereza ab'amazima mu linnya erya Yesu. Fukamira yalaba ekisa kya Katonda mu linnya erya Yesu Kristo Munazaalesi. Tulinze bujulizi. Essimu y'ogigabira ono tulimala kulaba kanisa ya Mwejeri sisobola kugamba tukuwadde invitation nga titumanyi gye mubeera ffe tujja kusala amagezi tubategeere bulungi tuligenda obaleeta nga tubategeera bulungi. Mukisa omugyeko essimu eno naye atwale eyo tube nga tukwatagana mu ngeri eyo. Yunifoomu za Godizambe tozeerabira. Naye bulindako nabbi taba na kitiibwa waabwe essemba bulenze muyimbi owakabi mubira Yesu engalo ez'amaanyi ngambira ne bandi si byaki naye nange Bujjingo nyimbira bulungi. Aliwo omulala mumatira oba tomumatira lekayo. Zizo oba mulala yegwe Suubi Kamya omuweereza gwe watumye essente azituusizza. Amanyire enamba ye. Admin aliwa? Bagenze wansi. Okay. Njazimuwa. Ono Suubi Kamya ali ku bantu 1000 naye yawaayo emitwalo 4 ye namba 10 n'emu
ne namba yagimanyi yagirabanga bagiwandiika namba 111 Subi Kamya emitwalo anagituusiza. nga sinakusaako mafuta yimuka katono awo abatamatira kuyimbira Mukama kamba sampolinge ngambira ne bati omusajja ayimba oyo si wanoowoka naye musiizonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo si wano abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo si wanoowoka naye musiizonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo si wanoowoka naye musiizonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo si wanoowoka naye musiizonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo si wanoowoka naye musiizonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira okubuulira enjiri amangu nnyo ddala Yesu akomawo sazeewo abooluganda sazeewo ab'emikwano sazeewo abooluganda sazeewo ab'emikwano sazeewo nga sisaaga sazeewo ekyokulokoka sazeewo abooluganda sazeewo ab'emikwano sazeewo nga sisaaga sazeewo ekyokulokoka ebyesibiyiwa Yesu tayiwoyo emaali eyiwa Yesu tayiwoyo gawani njenda nawe gawani njenda nawe gawani njenda nawe nabo nyango nyange okundokune kibani kya mugasa kibonale moyo wawere akinya bulinya kibani kya mugasa kibonale moyo wawere akinya bulinya kibani kya mugasa kibonale moyo wawere atinya kulinga Timoni tomuka shatimonale moyo wawele achenga bulinyanga nalaira nalaira
emikono waggulu ng'amayembe g'ente. Imana dusengira akomeye, n'Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira akomeye, iyo Mana, iyo Mana, itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Imana dusengira iyo Mana irakomeye cyane. Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Imana dusengira Imuse emikono egyo waggulu, sabira Isirayiri omukisa, sabira Isirayiri omukisa, sabira Isirayiri omukisa. Sindika omukisa eri eggwanga lya Isirayiri, sabira Yerusaalemi omukisa, sabira Yerusaalemi omukisa, sabira Yerusaalemi omukisa, sabira Abayudaaya bonna mu nsi yonna omukisa, sabira Abayudaaya bonna mu nsi yonna omukisa, sabira Abayudaaya mu nsi yonna omukisa. Bawangule yonna gye balinnya ebigere Abayudaaya. Imusa emikono sabira Bannayuganda abali mu diaspora, sabira Bannayuganda abali mu mawanga g'ebweru, sabira Bannayuganda abali mu mawanga ga Buwarabu, sabira Bannayuganda abali mu mawanga ga Bulaaya, sabira Bannayuganda abali mu mawanga ga Asia, sabira Bannayuganda abali mu mawanga ga Australia, sabira Bannayuganda abali mu USA, sabira Bannayuganda abali e Canada, sabira Bannayuganda abali mu Latin America, sabira Bannayuganda abali e South Africa, sabira Bannayuganda abali mu mawanga agatwetoolodde, abali mu Afirika yonna. Yimusa emikono waggulu gamba Mukama wa Uganda omukisa, yimusa emikono waggulu gamba Mukama wa Uganda omukisa. Sabira Uganda omukisa ogw'enjawulo. Uganda agibike mu musaayi gwa Yesu, Mukama agiwonye ebirwadde. Uganda agibike mu musaayi gwa Yesu, Mukama agiwonye ebirwadde. Uganda agibike mu musaayi gwa Yesu, Mukama agiwonye ebirwadde. Bye tumanye ne bye tutamanyi byonna Mukama abigyewo. Yimusa emikono egyo waggulu, saba omukisa. Sindika omukisa ku bizinesi z'Abannayuganda bonna gye bali. Sindika omukisa ku bizinesi z'Abannayuganda yonna gye bali. Sindika omukisa ku bizinesi z'Abannayuganda yonna gye bali. Tuyita omukisa ku bizinesi z'Abannayuganda abali mu Central. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Central. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Eastern Uganda. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Eastern Uganda. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Northern Uganda. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Northern Uganda. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Western Uganda. Tuyita omukisa mu bizinesi z'Abannayuganda abali mu Western Uganda. Guyita omukisa ogwo mu mirimu gy'abantu. Gwasaba kati nawe wali wasabira emirimu gyo. Yimusa emikono egyo waggulu, sika omukisa gwa sizoni ogugwo. Sika omukisa gwa sizoni ogugwo.
sika omukisa gwa sizoni ogugwo sika omukisa gwa sizoni ogugwo sika omukisa gwa Novemba ne Desemba 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 Katonda akukubire kubagazi y'emirimu gyo Katonda akukubire kuba olaba ebirooto byo nga bituukirira Mukama akukubire kubagazi y'ensalo zo sika divine connections 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 Katonda akugateka abantu abakugattako Mukama akugateka abantu abakugattako Mukama akugateka abantu abakugattako Yimusa emikono sika ebisumuluzo byo ekisiibo kino kyakutoola bisumuluzo Yimusa emikono sika ebisumuluzo byo Yimusa emikono sika ebisumuluzo byo Yimusa emikono sika ebisumuluzo byo waliwo ebisumuluzo bye bakimye mu saavisi eno waliwo ebisumuluzo bye bakimye mu saavisi eno waliwo ebisumuluzo bye bakimye mu saavisi eno bisike mu linnya erya Yesu kwata ensawo yo kwata manepasi yo kwata waleti yo kwata CV yo kwata ebintu ebiyimuso bisabira omukisa ogwa sente saba Katonda akuwe financial blessings financial breakthrough sika esente ng'ozisikira ku simu yo ng'ozisikira ku bank account yo ng'ozisikira ku wallet yo ng'ozisikira ku manepasi yo sika sente mu linnya erya Yesu sika sente mu linnya erya Yesu sika sente mu linnya erya Yesu Katonda akuwe sente nga ziva mu nsonda zonna essimu z'Omukama azikozese essimu z'Omukama azikozese empuliziganyayo yeggule yimusa ebintu ebyo langirira sente z'obanja bazikusasule langirira sente z'obanja bazikusasule langirira sente z'obanja bazikusasule atudde yimuka ku bigere ebyo yimusa ebintu ebyo waggulu atudde yimusa ebintu byo waggulu yimusa emikono gyo tusabe essaala ya Mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obuje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina 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 yimusa ebintu byo ayagala okuzza obujja endagaano z'obulokozi naawe agamba ndokoka olwaleero gwe gusooka naye obulamu kambuwe Yesu ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero byonna ebikoleddwa bibaddewo ku lwange ettendo libaddewo ku lwange kusinza kubaddewo ku lwange essaala ebaddewo ku lwange obujulizi bubaddewo ku lwange nsumuluddwa
era nenenyeza obutali butuukirivu bwange bwonna. Zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ebibi byonna bye bankozesa, bye neekolera, endagaano ezibadde zingoberera okuva ku Adamu ne Eva, ez'ebukojja, ez'omukika, ez'omu masaŋŋanzira, ezava mu relationship ebyekisiru bye nalimu, mu bifo bye nakyamamu, bye nasulamu, buli ndagaano yonna gye nzijukira ne gye neerabidde, nzeekutuddeko olwaleero nkutwala ggwe Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Kola endagaano empya ey'omusaayi ogujjawo ebibi, ndokose. Nkusaba ayi Mukama, ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu afuge mu bulamu bwange. Era nkusaba ayi Mukama, osangule amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gayingire mu kitabo eky'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Gave mu bwavu, gave mu buyinike, gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gawandiikibwe mu kitabo eky'obuwanguzi, eky'obuwangaazi, eky'obugagga. Ompangaaze Mukama, ate ompe ssente nkuweereze nga sina kimbulako. Famire yange ngikyuse ate mbere wa mugaso mu bwakabaka bwo ne mu nsi yange. Ndokose. Amiina. Weebala okuwa Yesu obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kubatiza ku Lwomukaaga olujja ng'ennaku z'omwezi 12 endeavor to register. Mulabike nga mwewandiisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nziramu okujjukiza nti Sunday service egenda kuba ya njawulo, erimu okwebaza Mukama olw'emyaka 8, mulimu okusala keeki y'emyaka egyo 8, mulimu okwanointinga olw'okutoola ebisumuluzo byo, mulimu enjiri ey'amaanyi. Tukyaziza n'abagenyi ab'amaanyi abaagala Salt Media. Omwami Michael Toyota Akaguta agenda kujja ne ttiimu chairman yonna, yennyini ye chairman. So bangi mujje mmwe ababeera wano twanirize abagenyi abo bagende nga bategedde house of prayer kyeki mu linnya erya Yesu. So Sunday egenda kubeera massive, huge, big and full of miracles in Jesus name. Kwata ensawo yo, kwata mane passion ng'otudde obanga oyimiridde nga bw'okyagala, wanika amafuta go tugasabire Katonda akole ebikulu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, amafuta abaana bo ge basitudde tugawayo gy'oli, gapakiremu amaanyi mu linnya lya Yesu. Buli ekiremesa ebisumuluzo amafuta gakisaanyeewo, kubanga Bayibuli ega nti olw'okufiibwako amafuta ekikoligo kirizikirizibwa. Gano ngakuwadde Mukama, twazze emisana gyo, tugenda kakati nga bukedde. Buli muntu agenda nga obwenyi bwe bumasamasa. Bayibuli egamba nti bakomanga kwabo abafukibwako amafuta. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli ekibadde kitagetinga obulamu bw'abaana bo tukisazizaamu n'amafuta, era tulangira ebisumuluzo babitoole, ebisumuluzo bigabire bano ababeerako obubonero. Amafuta gano gabeera akabonero ku bulamu bw'abawala n'abavubuka n'abakyala n'abaami. Buli kye beetaaga obakwasa ekisumuluzo Mukama. Mu linnya lya Yesu buli agatoola awangula. Nsabidde agammwe, nsabidde ensawo zammwe, pamiti zammwe, pasipoti zammwe, mane paasi zammwe, waleti zammwe, ebintu bingi Katonda byonna bye musitudde abiwa omukisa. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo ssaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Kwata engabo n'akagabo yonna gye tulaga, lwana n'abalwana naffe, wakana n'abo wakana naffe. Tuwe okuyaayana kw'emitima gyaffe. Tukusanyukira Mukama ng'ekyawandiikibwa bwe kyogera nti sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bwe guyaayaanira. Y'ensonga lwaki abavubuka basula wano nga bakuzinira tebagenda walala, basula wano nga bakuwa amatendo, nga bakusinza. Taata bakolere. Kolera buli muntu ali ku ttaka lya Kanani, kolera buli ali ku Salt FM zonna, kolera buli ali ku Salt Television, kolera buli ali ku Salt Media App, kolera buli ali ku YouTube, kolera buli ali ku Facebook ya Salt,
mu linnya lya Yesu leka ffenna tufuuke obujulizi obuteeganika. Mpita omukisa ova mu nsonda zonna, mpita omukisa ogw'omu masekkati, mpita omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gwegatte naffe ffenna, buli muntu waagenda awangule. Omukisa ogugaggawaza era ogutaliiko buyinike gutwale. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Saba Katonda akunfuulira akalango. Abo abeeyo ababadde bagamba okima ki mu kiro, okima ki mu lanchawa, okima ki mu Sunday service, lwaki otuninga soloti, batandike okwebuuzaako ng'ate bakuwa ekitiibwa. Mukama akufuula akalango. Kitwale ekyo. In the mighty name of Jesus, I call that a service. Tugenda mu service kati ya ku anointinga, buli omu wali amafuta bwe gagenda okusanga, claiming ebisumuluzo, claiming omukisa gw'omu kibuga. Bayibuli etugamba mu Deuteronomy chapter 28 verse 3 nti Katonda agaba omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Deuteronomy 28 verse 3. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 lukebere tebanagireeta, tebanaleeta bafuta. Kebere ekyamateeka olwokubiri essula 28, Bayibuli egamba nti anaakuwanga omukisa mu kibuga, anaakuwanga omukisa mu kyalo. Olwekyo oba wavudde mu kyalo, omukisa gwo guyita ogende nagwo. Oba oli wa mu kibuga, yita omukisa gw'ekibuga kubanga Mukama talimba. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiriri olwokusatu. Waliwo omukisa gw'ekibuga, waliwo omukisa gw'ekyalo. Ng'otoola amafuta n'ebisumuluzo, saba n'omukisa ogugwa mu kiti ky'ogwamu. Weebale Yesu. Tugenda kubeera ne lanchawa ey'amaanyi olwaleero lwennyini. Ssaawa zino agenda okuwera 6 nja kuba nyimiridde katuuti. Olwekyo abava mu maka gammwe abagenda okukola naye ng'ogamba sisubwa saavisi ya Saturday, jangu tuku anointing, ate bwe babanga n'abaana bammwe aba P7, abaana bammwe aba P7 bwe babanga olw'omukaaga tibagenda kubeera ku ssomero, bw'oba ojja mu Canaan Land Saturday no mu saavisi ya leero, jangu n'omwana oyo candidate naye atoola amafuta agenda awangule kubanga ebibuuzo byabwe bya wiiki ejja. Mbasabira ne bw'oba osobola omuleeta kiba much better. Okay? So, ngenda kuva wano ngenda enkola emirimu gye nkoze, ate nkomewo we zinaawerera 6 nja kuba ndi ku kituuti. Awo ngende mpumulemu bulungi, Susan ampa akatunda, ampa akacungwa, nkomewo kumacha ku Sunday. Saavisi y'oku Sunday kuba tulina ebintu bingi ejja kutandika nga bukyali. Nziramu. Saavisi y'oku Sunday kubanga tulina ebintu bingi ejja kutandika nga bukyali. Bwe munaalwawo keeke nga tugizaayo. So tukeereko Sunday service tugikeere. Abali ku radio n'abali ku TV ng'ojja kubeera mu Sunday service tugikeere. Amafuta gatandika okutambula. Amafuta gatandika okutambula. Nengera yasimbudde emmotoka wansi. Asimbudde emmotoka tulindira awo nga weefulumira. Katukuleetera amafuta.